negayirira bakyali bange bemba temwagala kaba maziga gaba Dr. Proper mubeere begendereza mulaba mumanyi lwaki Chameleone no mumanyi lwaki Bebe Cool Bobby Wine bamisa Semakula abasajja abo bwe batyo bawangaziza bakyala baabo kubanga tebafuna bali sharp bafuna biddofe funa omukazi dofeewo omwefulire kyoyagala okukola ki naye mbegayirira bw'oba oyagala omukazi munnaddiini genda mu kkanisa y'Abakatuliki genda mu kkanisa y'Abakristaayo genda mu mizikiti be bantu aba n'aba seveniside at least oyo jamukwata omutwalo okumukebeza siriimu results ezinadda obeeremu ng'oli mugumu nti wadde results bagambe z'amadiina ziri bwe ziti ne woogendera mu kkanisa y'abalokole oba ogeze mwalaali nga weetutteyo omaze osimenta nayo sayininze otaddeko n'omukono nti ngenze kufa kubanga nze sirina kyali yenna gwe nali ndabye afumbiddwa oba awasizza omulokole ng'obufumbo butebenkedde muganda wange nkulamusizza kale Uncle Eddy ogamba otya Uncle Eddy oli steady ova kusaalako siri musiraamu naye just olunaku lunkutte bukwase noyagala otufaanane njagala ntufaanane ate nga n'omukyala naye ali mu kintu ekyo so mukyala w'omusiraamu that is great bigenda bijja okusookera ddala nsanyuse nnyo okubeerako wano kubanga bujjo njagala bujjo nkugoberera nnyo nga nkusanga nnyo ku live naye njagala twogeremu naye era oleesa omulamu ate gwe mbadde mmanyiiko oba gwe badde oyogerako koza am a media person mbadde ngubira nnyo story ya in fact nayogeddeko ne Proper yesterday nze mwennyini nayogerako okoko naye ne mugamba n'omugamba ebyokukola ebimu by'alina okukola ebimu abadde ne Kavulu Kenneth owa BBS abeerawo Kawanda era essaawa ezo waali naye ensi yogera ebintu badde nga 3 oba 4 muno mulimu omanyi tubeera ku live kola abantu baagala kuyiga bamu baba balowooza banoonya zi following banoonya biki naye nga ekyamazima birina kubeera wano balina kubiyiga wano okola ku radio ki I'm a freelancer but nakolako ne live media that's live TV ne New Vision okay yeah so kakati ogazi nayogera ku bakyala emyaka gyaffe ogiraba nze ndi mutabani wa Musumba Mulamba gwe mbatandikira yes abavubuka nakulemberako ku kitongole ky'abavubuka nga okulembera abavubuka n'obagamba bannange emyaka okuva myaka 2 3 awe baba tebaagala kumanya tuba bize nnyo ne mu kanisa tetuvaamu naye ng'abeera yeka ng'azanya geemu ali mu mupiira alina ebyala kati ebiseera ebisinga abantu tukola ensobi nti bwe tutuuka abakazi bo batuuka mu myaka piiki yaabwe emyaka 3 alaba tebamugambako teriyo ki ebiseera ebisinga asalawo n'alokoka n'ayingira ekkanisa ezo kati omusajja ojjeno n'omusanga oluusi ayitamu ne kasente anyoole mu motoka akola atya n'otumira n'oyingira kumbe oli anoonya bufumbo gwe ate onoonya wootandikira bulamu bwo kubanga mutambula bulungi onoomusanga nga mukoowu omusanga mukoowu kukawo nti ye agenda taka kufugira ku pressure ye nti Dindako ogambye muzeyi w'omusumba kati gwe mutabani w'omusumba gwe wawasa omukyalo omusiraamu yes lwaki wawasa musiraamu kubanga omukazi si wa taata wange omukazi wange kati abalokole baali baweddeyo ate nze sina mulokole nze ntana Reverend kya Anglican Church
siri muluko Anglican Church va mu bindi byafojja byaba pastor bujingo bibalimu ne bakakande n'ebirala zimbugamba lulyo walo kanisa eri established yensi yonna gyemanyi eri recommended by Uganda government Oshtegere kati abalokole basange mu bakayanja mbani bakakande be babasajja baffe basinga okutomera bakyali baffe nga bapropa nozanga atomere akusanze olina piiki yo gy'oliko n'okola kinogenda ekitali ennaku zino nti nze ekinyumira ogezi oyogera ku kintu ky'abalokole abo abakazi babeera mu makanisa omwo naye nga bazze kwetega myaka 3+ tagambwako ayina ebigereerwa byo nti ofumbirira n'embaga baziranga wali makanisa gaabwe nti mu mbaga yagundi egenda kubeerawo ne babagatta n'obagatta naye nga bulowooza nti nfunye ngize kati byebisinza okuleeta obuzibu bwonna obusobola okuggwawo kakati bw'ayogwa kati ogambe wayogeddeko ne propa bw'ayogeddeko naye gwe kifaananyi ki kye wafunye propa ye mu kwogera okukwe nga twogera ye kyasinga okulowooza nti yeetaaga music okudda waggulu olw'okuba nti muyimbi ne mugamba propa essaawa zino oyinza obutajja mu maketi ya music ku music aliko essaawa zino jjukira music waffe omumanyi ffe ekisooka bannayuganda tukowa mangu ate twagala mangu mugamba nti music kati essaawa zino okujja okuvuganya n'abaana abaliko essaawa zino kati music uyo ne ministry mutaliiyo ali ku tiktok ba youtube be bakola okitegeera ne mugamba essaawa zino weetaaga buyambi obuyambi mukama akuyambye nti olina n'essimu mulimu abantu betumanoonyako nga bakireva jje nga tasobola kuba na ssimu nga bakugamba akubira mataffaali wali ali wali bwati tomulaba naye gweolina n'essimu wootuukira omuntu wasobola okukulabira n'okukuyamba sekendiro kyasobola okuwulira naye nga ye ekimuluma agamba teyafuna ku mukisa gulaba ku maama yafa azaala amuzaala eyo sitole entuufu ne maama ne taata tamumanyi kati ekibuuzo kyange kyazze mu mutwe ne mubuuza ne mugamba mu myaka gy'olimu ne buwayimbira taata yalina omukisa munene nnyo okulaba nti mutabani wange ali ku tv amawulire gamutambulirako aveeyo yeeyogere nti nzuuno naye gwe tolina muganda wo tolina ssenga okitegeeza tewali yakulagana mugundi essaawa yo sikyandibadde kikukaaja naye rabayo nesokolabe abantu abakuza Dr. Proper bamutwala ng'omwana si buli muntu yenna akuze nga talina bazadde be nti abeera nga Dr. Proper kino badde mugezako mumugamba era ne mugamba ebigambo bino ne mugamba nti emyaka gyo gy'olimu dekana kukaabira ekyo weetaaga kulaba famire yali agenda okunoonyeza famire mu myaka gy'olimu essaawa zino noonya kyakulya olabe engeri gy'ova mu kaziga ko kolimu akabi ate nekira mukama akuyambye ovuddeyo n'oyogera gulu mulala asobola depression ye nembi esinga n'obulwadde bwa siriimu kituufu nga tubitegeera nengezako omukuma kumakana nejogera ne producer wa BBS Kavulo ne mugamba musajja oyo mumukwatire mu kifo kimu mukama amuyambe nti kati ategedde era n'afuza n'agamba nti neetonda ina gwe nakola ekibi leero mbadde nyina story gyensoma nendaba omukazi ng'agamba yamulempi nga yamukwata n'amukolimira n'akola biki kisinaba kufunako kilayite yakyo kyoba kituufu nedda muganda wange kankubulire Kats oli mwana muto abasajja abo baakola buli kika kya ddate nkugambye Proper wa myaka gyange era twalinga ku street nga tuyiriba ffenna nkugambye baakola buli kika kya ddate jjukira nga balinamu kulinnya balinamu kasente ate nga banyirira baakola buli kika kya ddate naye ensobi bwe yaviira ddate oyo omulaba mu bantu baffe tuyina mu Uganda munaddala betuyita baserenkulo bantu betulabako emyaka gy'abapolopa kudda waggulu kuva kutandikira mu bapolopa bakamyeni baani aba bali wansi awo mu ligimu yaabwe baali tebamanyi kigambo kye bayita saving nga batunulira mmere ya leero zaakoze asuubira nekyagenda kuyimba generation yene eriko kati tugende empola Bobi Wine ali mu myaka gyani Misa Kisemakula Ronald Mayinja bali mu myaka gyani yali myaka gyabwe gyegimu bajaluna mu biru tukkirize tugaane eyebera weakness ya muntu tunulira abantu bonna be yayimba nabo nida mukasi tugende mpola
yayimba ne Ronnie Banton. Ronnie Banton yalina amakawo ku Ntebe Road. Ronnie Banton azimbye amakebombo ali America aweredde abaana be bonna. Njagala otunuulire omukazi gwe bayita Queen Shiba. Yasatolinga ali mu maka ge yeezimbira. Njagala otunuulire Sizamani yategeera n'amanya nti embeera eri bweti ne yeeyiiya. Kati essaawa zino twogerera alina akatabo ka Bungereza. Era abeera Bungereza. Kitegeeza mu bantu bana baali bataano. Gali wango yafa gundi Dizinati. Kaakati n'oyo bekugamba betuyinza okugamba nti no ensi yagaana. Kaakati nze muli ndowooza Dr. Proper emyaka gyali mutakyayimba. Kati sinjagala nkubuulire abantu abalina emyaka gyaffe okusukkaana ng'akyasobola okuyimba oluyimba abantu ne baluwuliriza ye Bobi Wine olw'okuba ali mu byabufuzi, ye Chameleone nti ye Katonda abantu bamukkiriza, ye Misati Semakula, ye Bebe Cool, ne teriyo mulala. Era obalaba buli muntu agezezzaako bajeno Megadi bakyayimba, naye ayimba kati n'ateekayo oluyimba ne lumalayo almost mwaka nga lulina ba views 2,000. Uncle Eddy, ebintu byaffe obirabe byawano mu Uganda bw'otulya industry yaffe bwetambula era ogiraba buli wogyogerako okoma mu big three, buli wogyogerako okoma mu big three. Era n'abantu betuli mu kwogerako nabo betuli mu kwogerako nti abayimbanga ne bapolopa bali bakulaga era kubadda nga bali organized. Dr. Mondo nkulamusiza taata. Oli otya waffe? Taata tuli izo ogulamu bugamba butya? Ndi wano ndi mu kanzu nyekedde ninga weebulera ava kugombola yeebulera. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum jamaa. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nalabye mutabani wo ku interview naye musajjayo bannaye Pastor Mondo omusajjayo ogera ebigambo ebiri calculative nnyo. Omuvubuka oyo nali siwulirangako ku interview ye kakyangambaawo. Otyo? Naye buli kigambo kye babadde bamubuuza ng'asooka n'asiriikirira n'akibala n'akyogera nga temuli nsobi. Ekyo bayita DNA omusaayi. Nabamanga addamu ansa. Oteeka okuba n'amagezi. Wakabi. Oli otya ssebo? Pastor walabye omuyimbi waffe ali mu kubonaabona. Dr. Proper yajja ku church 2009. Kanisa ki? Empowerment Christian Prayer Center Mutundwe. Eyiyo. Nentuula ne Proper ng'agenda kuwasa mukyala we lawyer mulamba Vera. Ne mubuuza ebigambo bino omwana waffe omutwala Proper oli ready? Proper n'aŋŋamba nti ali ready. I don't know what is happening oba trauma eno gyayitamu ng'akyali mwana muto naye Proper yali yeetaaga menta omuntu amugamba tuula n'awulira yimirira n'ayimirira. Yali yeetaaga taata a father figure in his life. Proper yali ebintu bingi bimutagaddeko naye ng'ate abiguddemu nga ne opportunity weeri. Naye problem eri emu mentorship. Buli lw'otobeera na muntu ayogera naawe mu bulamu bwo nti stop no stoppinga, yimirira n'oyimirira, oyo omuntu nga takulinaako bias, takwagalako sente, naye nga taata omanya nti otandise okugenda okuwaba. Lw'ogenda okugwa wansi teri agenda kuyimusa. Proper yeetaaga buyambi, obuyambi bwe bwa mentorship, obuyambi bwe bwa kunoonya kiwummulo.
kati proper kyetaaga ssaawa zino kye kino okusooka okuva mu kamera for 30 days ng'ali somewhere ng'ali n'omuntu amumentalinga oba akeera ku makya n'amuyingiza mu motoka n'agenda ne bakola nga tibikwatagana na music ne balyoka baddakomawo nga bakyalira yeetaaga soul healing bw'atanaakufuna soul healing oyo naye ajja kumala ng'abalala be bamaze. Kati pastor kankubuuzeemu kati nga ggwe abadde amumanya era amumanya yali ayogeddeko naye wamukubidde kasimu omulage positivity gy'ayinza okukwata. Esimu gye nina si gy'aliko. Ogirina eyo empya? Wuuno agirina gwe tuli naye. Agini boxing. I would love to talk to him. Yeetaaga omuntu asobola okumuwonya. Tiyetaaga kusalira musango. Tiyetaaga kuvuma. Tiyetaaga kumujjukiza ebyamubulako. Ebyamutagalako. Yeetaaga taata ayimirira naye n'amugamba nti mwana wange tusuke tuve eno jangu wano twogeremu. Ekyo kye kikulu ennyo kati proper kye yeetaaga. Then bw'amala okuwona omutwale mu kifaananyi kya music we kubanga omwo kyekyennyanja mwe kiwugira mu mazzi ago amazzi gali awo. Kyogamba pastor omuntu asusizza emyaka 4 nga Dr. Proper nga baffe ba Eddy Mezaya akyasobola okukola hiiti? Yes, akyasobola. It's never too late. There's never been too late. Too late eri mutwe muno naye teri mu bikolwa. So there's never too late. Twali too late. Pastor nga munna Uganda ki asusizza emyaka 4 yali akoze hiiti? Ekisooka olina okulaba environment kikisooka. Number 2, who is mentoring who? Number 3, who is having right direction towards who? Omuntu otomulengeza gy'alaga talina gy'asobola kulaga. So me, I'm better. I'm thinking that he needs a father in his life. He needs a mentor. He needs someone who can talk to him. Dr. Proper can become something very powerful. Alimentable. Kyemwagalako temusirise naye awulira. Muwulize. Ategeera by'ayogerako. To me, it's never too late. Pastor, waliwo ekigambo kye bayita planned kid. Teri planned kid naawe. Wakiwuliddeko? Mbulira planned kid yalaki who has ever made it in life. Ati mbuuza wakiwuliddeko ekigambo planned kid? A planned kid be baana abakuze ng'ebikoko. Naye walabeko omwana akuze n'ekikugu afuuka president oba afuuka ekintu mu nsi taliiyo. Basindika musindike. Naye gwe Eddy Mezaya yava ekalangaalo. Gwe Eddy Mezaya yava ekalangaalo gwe. Nga watandise okuba nga otandika okukola ebyamagezi. Ensi ejja kukumanya. Kubanga toli planned kid naye oli katebusi. Katebusi okamanyi. Nti weebeereramu. Togwa mu kateeba. So you are a katebusi. Omwana wa Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti taata we yamuwadde Benz eri worth million 2. Kati ba politicians e Uganda ne bagufuula omulamwa nti omwana oyo Bobi Wine agulira ate omwana emmotoka eyo. Naye gwalabiko C25 C250 eri mu Amerika ng'eri ku million 2 gwolokirabyeko. Anti kyolina okumanya pastor nti si bonna bamanyi. Katwogere ku mpya ng'eve Munich. Naye lwaki temuddamu amagezi? Anti pastor si bonna nti bagezi. Anti kyenkugamba nti bapolitician bawaffe basiru tebamanyi byakwogera. Tebalina emboozi baweddeko. Kati omwana wa Bobi Wine abamwagaza ki? What do we discuss even omwana wa Bobi Wine? Give me a cock. Anti nze kyembadde olaba pastor. Cold cock. Hii ne pastor ng'onywa kumukumu ng'ate watugambye oli kuwangamba oli ku diet. Kubanga lero sigenda kunywa anything. Ngenda kunywa amazzi kuddako waggulu. Ate ng'obadde onywa juice. Sina buzibu nakyo. Kati ogasseemu kooko. Kalemon okalaba. Kalemon mweka. Omanyi wansomesa lemon. Lemon yo yakabi. Kati teekamu lemon muli. Wansomesa ndi buli kyonywa iwamu kalemon.
kaoganikire moni mwegwa mbikuyigira kuyikugirako ekyo Mezaya kirugo muno mwaka kyenkuyitigiddeko era mwekalise ate kyogamba okujja ku social media tewakinjigirako nze nabasooka anti nayigira ku ggwe I learned from you kati mpa credit zange 2 naye neyanziza sebo kunjigiriza kubanga okuyigiza kati abantu bana boogera ku mwana wa Bobi Wine baliko ekikyamu. There is a problem with them. You don't talk about even that child. Oyo mwana akyali ku ssomero. Mutabani wange namugulire motoka sagana kujogera wano. Ne motoka nunje singa ne C200. Mutabani wange omukulu ema avuga motoka. Namugulire motoka. Naye saagigula sente ezo. Nagigula mitwalo 7. Naye pastor nze ndowooza nti problem bannayuganda gye tulina eri emu. Nti tulowooza ku lw'okuba nti nze nakulira mu nnaku ku lw'okuba ndi mwavu nti ndi munaku ndowooza ebizibu byange bye bya buli muntu ate abamu balowooza tugenda kubeera nga bo. Aha. Naye bambi kyo mbadde mbasaba nti mutwesonyiwe kubanga nti mundo sigenda kubeera nga mmwe. Newe mungoba mu Uganda ngende Nairobi nembeerayo newe mungobe Nairobi ngenda mu America nensulayo ate nga sipangisa newe mugana ngende Crystal Palace ogulu kasozi mu Bungereza nina apartment najigula over 14 years ago ngenda nensulayo nembeereyo nsasula emisolo abanajeria bali mu bajisula ate basula bulungi so kati dinabisi I don't have any I don't care. Ne pastor Uncle Eddy ono siye pastor omufere mukuru pastor yobiveko tosomero abantu abamu balina depression zaabwe bambi kati ono bambi talina mmere yakulya muleke abo bali depressed yali depressed nyina gene wa mama wako emmere kana vuka gwe abo bali depressed baineri pastor badde njagala kubuuza oganda olina ennyumba Crystal Palace. Yes, sebo ebungereza kasozi ennyumba wagigula otanga tolina papula za Bungereza. Who told you the foreigner cannot invest in UK? There is a big investment portfolio. There are over 137 open for investment for foreign investors in UK. Actually, UK chaita by investors, so you can invest in UK. Kitegeeza UK efaanaganamu ne US. Because it's the same policy, they're using almost the same policy. Tosobola kugana abantu ku investinga mu ggwanga liyo. Eggwanga liberawo ku investors, people who come and bring money. Kati bw'omala lindako pastor njagala osomesa kino. Bw'omala okufuna ennyumba Crystal Palace. Kibeera kikakata ku gavumenti eyo kuwa empapula oba ensi eyo. Kikyaweesa abavubuka abange empapula z'Ebungereza ne maama waabwe. Kwegamba bobeera ng'olina akasenteko totuyana na kunoonya mpapula funa genda ofune property no investing emitwalo 5 bakwerawo ne passport mu myaka 2. Kamiliyoni kye yakozesa. Nze ndi mutuuze mu America siri mutuuze na mu Uganda. Ekyo nkimanyi eky'Amerika ne mbadde simanyi nti bw'ogula ekibabu okkirizibwa okugula property nti ate property bw'ogigula kubasinzi kwegaba ekoleranga gundi okuwa investment isebo yo ne visa ya investment ya investors bakuwa kati nga ffe wano lwaki wano waffe tetubirinaawo kakati ono yenze musaza li California siringa mbuzi ziri depressed mbodi wanted Uganda nkimayoki gotaina na ID national ID Uganda nkimayoki nze sisaba visa kuingira America sisaba visa kuingira Bungereza sisaba visa kuingira Canada oba Sweden. Ne pastor chokoze okitegedde. Nze omuntu atayina visa mu Katalu. Omuntu atasobola kutambula kuva Uganda ng'ali mu depression ya economy. Ngantulaawo.
Wano waliwo pastor wano waliwo agambye nti no about ennyumba otulimbye. Mbuki? About ennyumba Crystal Palace nti ogula ennyumba ne bakuwa empapula. It is okay. It is fine. Nedda. It is fine. Pastor. Nedda. Eddy Mezaya. Nedda pastor. Ngamba nedda ko pastor. Kanchi Eddy Mezaya. Eddy Mezaya. Nedda mukatuni pastor. Mpulira gwe hosti wange. Sikaya nana binsinga. Ngamba nedda mu pastor. Ekintu ekyo nze nakikubuuza nga sikimanyi. Noona ayinza okuba takimanyi. Mbadde nsaba okitusomese tukitegeere. Sina budde boogera n'abaavu abatawana mitwalo 5. If it is manyi n'essimu yo nja kukubira mukubuulire. Naye njagala agende ku Google anoonye kye bayita investment portfolio mu Bungereza. Investment portfolio mu Bungereza. Ngende mu Google wano kirabe. The opportunities eza investments mu Bungereza. Uganda, Linda ko pastor Uganda bakiyitaani? Adiyeme. Okay, so you guys you can go. Okay. Linda Katono. Excuse me, I'll come and pick you. What's the investment portfolio? Okay, great. Got it. Portfolio. Opportunities. Investment portfolio in UK. In UK, investment portfolio opportunities in UK. Whatever we get up for. Kali sebo jebari. Obulamu sebo. Ndi bulamu. Ababawakana ekitusoboka ekyo. Teri gwanga litagala ba investors. Buli gwanga lyonna lisurvivingira ku ba investors. Nze nina family e Bungereza, nina mukwano gwa kitange yagula ennyumba mitwalo 3 aga pound plus. Ne bamuwa work permit. Ate bova ku work permit, you can go progressing mpaka lwotwa ku butuuze. Ate kikola buli wamu mu Europe, by the way mu Europe nakinoonyerezako wano. Even in the US. Kakati banabeka soko. Okimanyi pastor? Okimanyi kyoyogedde kituufu. No, they're just some people are just sleeping. Wano bagambye bwe bati. Bagambye nti investment portfolio in UK. Ne bagamba mbuno etteeka nti UK yateekawo etteeka erikwatagana ku ba investors ne families zaabwe. Era ogenda progressinga bw'ofuna ne ku working permit ne family yo olwo ogenda upgradinga ne kusinzira ku investment gy'oba otadde mu Bungereza. Ekyo mbadde sikimanyi. Ate mu America bakuwa n'obutuuze kasatusa emitwalo 5 bakuwa n'obutuuze. Eddy Mezaya. Nawe Sweden yao waliwo bakikola nawo ng'ozze ne ssente. I think in Sweden omuntu yenna aleeta $500,000 in the country aba akoze kinene nnyo Eddy Mezaya. Kati yaba pastor Mama Fina yajja wano nga yagala kugulawo ennyumba. Ne bamugaana. Ennyumba ya Sweden anti kati amateeka gakola mu Scandinavia mazibuzibu Eddy. Amazima amaka gakolebwa mu Sweden I think different, but you don't have a system that brings in investors. Project about investors sente zaabwe kusigala nga ziri mu ggwanga. Kubanga sente zo zisigala muli nga zikyakola. Money is working, finances are coming in. Nti tojjaamu investment yo biri sente gy'oleeta mu ggwanga esigala mu ggwanga era eyamba abannaggwanga. Eddy Mezaya. Wangi? Bw'oba okwataganyiza ne munnansi katugamba omuswidi bw'olina omuswidi nga musajja alinamu kasente investor n'ava wabweru n'aleeta $2 awo kisoboka. Nedda ekyo kisoboka bulungi naye pastor kino kyaleese kibadde kipya mu matu gange nti ovudde ekyaddondo oba ovudde gy'ovudde n'akasenteko oyingidde Bungereza onoonyeza ennyumba n'ogigula otandikira awo. Ekyo kyapulayinga mu nsi ezimu kati nga Switzerland. Era looyawo akuyamba kukolera ku pepa waako oyo yenna omuwulira lwaki oyagala ku investinga mu Bungereza. Kati ono akwatagana n'abantu bali abalina aba properties. Number 2 lawyer wakuyamba
amba nti sente bozingiza n'ebyokwizibwa era tosobola kuba na sente nyingi noga nti kuba nina sente zange kanyingirirewo ekigenda kola taata biveeko. You must declare where that funds and that money has come from. Bali no ne pastor oli musajja mugazi olaba kigambo kyayogedde kyennyini wallahi batuuza mama fiina nga wendi omukazi n'amugamba nyabo sente zino ezigenda okugula ennyumba wazijjawa. Exactly. Source of funds zivaawa ne bamugoba kubanga olina okulaga, you have to come with that. Olala nga katono naye kakulu nnyo. Namusiza Eddy. Nange nkulamusiza mukwano. Mbambi nze mbadde nsaba Pastor Monda ayongere otugira kubanga nakiwulako kituufu ekintu ekyo. Nina mukwano gwange yava wano South Africa nga baguzeewo ennyumba ne mukazi we ne bagitunda kati baali babamye visa US naye baayitamu eyo gundi ne bagenda ne bagulayo ennyumba naye baagigula baasaba visa nga oba investment ne bagenda ne bagula ekyumba sister Lindako omanyi nti America ina visa zisuka mu 10 types of visas. Naye mwe nti tukozesa ebu ya visitor wedding embaga ebyo visitors visa zetubeeramu naye bw'otuula obudde kubaze tumanyi kubaze tumanyi ze twamanyira. Kakati olina okutuula wansi n'olabira ddala sente ezo zivaawa ne bwe zirina you declare it. Oyinza oga natunze ekintu gindi nenkireeta bwe kiti agreements zizino byonna obifayiringa genda maaso mwanyinazi. Kati pastor kyemade gamba nti nja kusaba kuba abantu bakumalirayo naye kale yekyemmanyi kitono nti bagulayo ekyumba nga kikadde kati bagula ekyumba nga kikadde ne bakirenovating ne babawa visa ne bagenderako naye nga boya intention yaabwe yakugenda eri ne bakirenovatinga ne batandika obulamu awo naye tasobola kumalirayo kati mbadde nkusaba nate otumalireyo koba tonyiiga abawakana bawakana mu America ngoyagala nyumba nga etandika 3 n'okwambuka genda ekibayita Georgia Park ofunayo amayumba gali ku ssente bwe zityo. Bw'ogenda ng'ovudde Georgia Park osobola okugenda ne California Woodland osobola okufunayo ennyumba enkadde naye osobola okufunayo ku nnyumba nga ya ssente butono. Osobola okufuna ennyumba e Georgia Oakworth mu area ya Oakworth mulimu amayumba nga ga ssente ntono nnyo ng'osobola okuba ng'olina emitwalo gyo 35 25 osobola okufuna ennyumba ate bw'oba olinako emitwalo 15 bw'obaako emitwalo 15 kandi kankimaleyo Eddy Mezaya n'osasulako emitwalo 15 it's a guarantee already oba osasuddeko like more than 70%. Emitwalo 10 osobola gisasula omuntu oyo nannyini property in a period of about 2 to 5 years. Kati banka kyekola yeemusasula emuwa ssente that financing company emuwa ssente ye n'akivaamu kati gwe n'osigala ng'osasula banka. Kati pastor kyabadde mbuuza gy'ogambye Georgia ye katwe ya America. Kifo kirungi nnyo nnyo mpozi Georgia Park yes waliwo slums of course nga size katwe nawe katwe abaddugavu gye basinga okubeera n'abaspaana naye kakati obeerako mu baspaana n'otobeera kate mu baddugavu naye mu baspaana Georgia anti kakati nawe pastor kyembadde njagala osiigire nga Uganda bwe tulina muyenga gundi simanyi ministers village naye zedda soga nti America biri woli walungi kisiza ku estates zoba olimu naye ate abaddugavu gye basobola of course wanyigiriza kati lwaki ogambye mune Georgia yo wali by the way n'ennyumba endala bw'osobola ogula ennyumba eri cheap ebayitayo Coolman Alabama bayitayo kibuga bakiyita Coolman naye wali amayumba you can google that wali amayumba nga ga ssente ntonoko mu kibuga kye bayita Coolman. Pastor ekintu ekira kyenjagala okubuuza about America buli ssaza lirina
amateeka gaalyo. Yeah. Buli saza lina amateeka gaayo, lina gavana waayo. Gavana oyinza n'okutta omuntu gavana n'akusonyiwa ne bakusonyiwa ne bakuta. Bayinza kubanga bagenda kuta kalaba. Gavana n'agamba tebakuteekako, tebakusaako. Gavana Pastor, ngerezaamu essaza Uganda lerinza okubeera nga lyefaananyirizaako litya district oba district. Oh. Kati nga LC5 yalinga gavana. N'ayogera ekigambo ne kiwulikka. Tozanyisa gavana. Amateeka gaawukana. Musisi bw'ayita n'ayonoona ebintu ojja kulaba gavana yasooka ku kamera ng'aliko n'omukulu wa poliisi n'aba rescue time. Naye ng'ogambye nti amateeka gaawukana. Laws. Pastor. Laws are different. Laws are kept according to the systems. And laws are mateka ga state. Sebo gakuita ne president ni gamuyita najja. Ate pastor kati ate betutunulira number plates z'emmotoka. Zezimu nenga zogera amasaza g'enjawulo. Bwebeva Georgia ojagira nti evaako Georgia. Bwebeva New York ojagira nti emmotoka ya New York. Era nyangu nnyo to identify. Because buli state erina number plates zaabo. Pastor waliwo akwetaaga. Ndalindako. Genda mu amalindako pastor alina kyayogedde. Mu comment waliwo akwetaaga. Pastor ombuzizza. Ogambye enamba plate y'emu. Empandiika eyinza okuba nga y'emu. Endala zibako butono naye nga buwanvu. Naye identification za njawulo. Buli number plate buli motoka ebeerako kasimbo gy'eva. Exactly. Era zibeerako ne logo yaabwe eya state eyo. Okay. Kati number plate zammwe teziriko nti oba UPR ennyukuta esemba yeeyo. Temuli naawe nti UPR. Nga UPR ebyewaffe kya musisi naawe. Byewaffe kya musisi. Nedda anti kubalabayo kati pastor ffe wane Sweden enamba plate zaffe testi. Kyembadde mbuuza ekyo nti kati ekyo ewamwe kiri kitya? Kati simanyi bwe naakunyonyola ekigambo kya number plate. Buli state erina number plate, erina amateeka gaayo, erina beekola. Okuggyako okuvuga bonna bavugira ku left, ku right. Ffe tuvugira ku left. Kati mukola ddi road test? Road test ya kitaata. Eya buli mwaka emmotoka okubeera ku kkubo. Kisinziira lw'ogiguze, lw'ogi-authorized nze wali authorized to be on the road. Nedda. Pastor mbuzizzaawo sitegedde. Temukola road test? Tukola, buli muntu akola kusinziira ku appointment ye n'ebbanga. Anti kyembuuza nti every after when kuba ffe eno tukola buli luvannyuma lwa mwaka buli mwaka. Every 12 months. Okay, namu kyekimu. Depending on when. Okay. Buli mwaka wano nga buli myaka ebiri. Beti agambye bagiyita MOT ewamwe e Bungereza. Okay. Oyani. Beti ali Bungereza. Oyo mukyala wange oyo. Aba mukyala wange. Agambye tino e Bungereza bagiyita MOT. Oyo Beti abeera mukyala wange. Proud Muganda. Sebo. Oli ludda wa? Copenhagen. Kati enamba za Copenhagen za Denmark zifaananaganamu n'ezaffe wano. Bekiri Sebo. Kubeerako ennyukuta eraga omwezi. Bekiri Sebo. Kati ekyomba nange kyembadde mbuuza pastor atubuulire. Ebyama abaana bali batya? Ekyo. Bana munzikirize nze nve wano ngende kubanga amaze okunywa kasoda kange. Pastor jangu tutandike kyaki? Wasebo. Copenhagen. Copenhagen eyo corona wammwe esente zammwe teziwera. Ani akulimbye minimum sente gye ziri ziwera. Ziwera ddala.
buuza Eddy Mezaya kubasinza ku ssente. Eddy Mezaya naye Copenhagen waliyo kanisa y'Abannayuganda ngimanyi. Wali omusumamu emitakato. Mumanyi mukwano Mati Musumba Kato nze namubuulira enjiri ku Nkumba University omubuuzanga. Okay. Kale ate waliwo n'omulamuta James Lubega naye omumanyi yava ku James Lubega naye mumanyi era naye mubuuze nti omumanyi ajja kubuulira. Oyo kitange nno nva mu famire yes. Is church making money nedda nze mwemba ngenda kubanga ngenda kubuulira njiri nkola mirimu gyange ginsasuza ate church eba yeeyimirizaawo. Pastor nga tonnaba kugenda lwaki abasumba tebaagala kuwasa abakazi be bajje mu kanisa zaabwe era lwaki abaana b'abasumba tebawasa bawala basabira mu kanisa z'abataata baabwe? Marriage is a personal decision. Nkumaze sikujjaako ngalo Eddy. Nkumaze. Marriage is not for church. Marriage is a personal decision. Kituufu. Abantu balawo kitegeera Eddy kituufu mpasa kyagede kituufu. Pastor Dusebudusita pastor atatubuulidde bulungi. Eddy, marriage is a personal decision ge mazima. Ekyo nkimanyi. Naye njagala mbukyogamba nti no bawala bonna babeera mu church. Batabani baba pastor tebalaba mu muwala abeera wakabi. Nze kamakwogera Eddy. Nambye bumpi. Nze kamwakwogera Eddy nakulira mu kyali. Nendako kanzijeko. Walusimbidde naawe. Oba abantu babaki wama tugende mu maaso. Eddy nze nakulira mu kyaki era buli kimu ekiri mu kyaki nsobola okukikola almost kimu nsobola okukikola nesobola kufuna mukazi ava mu kyaki oba kale asabira mu kyaki gye nsabiramu sisobola. Lwaki? Simanyi sijja kusina explanation ntuufu nungi nze nga nze personally sisobola era sikyagala. Alisa ava mu kyaki endala nsobola. Oba lwakuba mubeera mumanyi nti no bye mukola bya kiyaaye? Si bya kiyaaye si ekyo. Mubeeramu abawala nga bavunaanyizibwa era nga balungi nnyo naye simanyi abaana beetyo okwewasa mu kyaki y'emu. Waliwo gaayo oyo omuddugavu oyo alina ekkanisa awo aluddewo nnyo. Oba omumanyi? Bamuyita? Olowooza eteekwa okuba ekkanisa esenga bamuyita Kato. Mumanyi? Neighbor wange. Neighbor? Essebo. Ekkanisa eyo erabika yesinga obukulu. Yakubiri mu bukulu. Naye tebabeera n'abantu bangi. Babeeramu church za Europe ozimanyi babeeramu abantu nga 4, 5, 6. Ate olwo kikutte nnyo. Nedda oluusi ne Christmas, Easter ne babeeramu 10, 9. Abo be bantu baffe aba Europe obamanyi. Okitegeera. Ekkanisa eri mu kitundu ki? Akatundu mweri bakayita? No, ekibuga Copenhagen naye akatundu kerimu bakayita Brøndby. Yeyo yennyini. Brøndby. Kali wano Brøndby. Nagendangayo eyo. Oddi mwaka kyogo Eddy? Nagendayo mu 2011. Nga yakatandika. Naye anti nze ekyali kintuttayo kuleekingayo biddemu. Byali gyebiri. Baŋŋamba waliwo omuyayi yatubalira n'agamba mugende mu kanisa y'abalokole waliyo ebikazi ebyo yatuvanga Malumo. Wavanga Malumo n'ojja. Nga tumanyi tujja bifuna naye navaayo sifunye. Ovaayo tofunye omukisa tegwakukwata. Naye ate waliwo kyali wange gwe nali naye. Kyokka ebintu byewuunyisa gwe nali ndabanga mafene. Ate ye yavaayo afunye. Yaani ekyaliyo yaani oyo? Nerinnya nalyerabira byali byankambi. Kati enkambi yali mugundi mu Malumo wali musajja Malumo. Yali Malumo. Novaayo. Naye nga tusala ebisaala ebyo gundi yali tebannabateekawo control mu train. Ne kati osobola waliyo control yakabeera yakagendawo juzi myaka 3 emabega. Emabega. Twali tusala bulungi. Kituufu ekyo. Omunaayawo tusabira kati waliwo n'endala bagita ya Pastor James Lubega naye weeri mukapa yerudde maze emyaka nga 35. Anero emyaka nga 27. Naye omanya ekyannemesa Denmark? Busosoze. Ndi wala busosoze bungi nnyo wano.
Denmark eyo omuntu atalina mpapula bamusosola. Tokkirizibwa okukola bakuteeka mu kambi okumala ebbanga ddene. Ate enkambi zammwe zirinda owa eriringa kukomera. Liri wala, enkambi ziri wala. Waliwo omanyi twali tugenda kwewaayo Denmark eyo. Ne bagamba bagenda kubambuseeyo simanyi bayitayo batya. Yulandi wala nnyo. Yulandi. Ne twali tugumye nno. Ne bagamba naye ate mugenda kubeera mu kukomera nga bwe mulaba luzira. Katonda ani akusomera? Yaba obamanyi nawo abagezi babaamu. Babeerawo buli kaseera naye abaana bwe bali era abafunye abaafuna wano eno. Naye nziba ofuna Denmark. Kasita ofune Denmark okimanyi bayina ne jackpot kasita ofune empapula ze Denmark. Era jackpot yennyini. Abantu tebakimanyi. Denmark wazibu nnyo. Eba jackpot ofuna bwe kasobera mu system ya Denmark ebeera jackpot. Etya. Andi ne sente z'ofuna ku mulimu ziba nnyingiko. Compared kumwe. Kufa abaki? Abaswedi ate ki? N'omusajja ono. Tubasinza okufuna kasente Eddy nimbye. Nedda lwakubanga kyoyagala okuŋŋamba. Nti lwakuba ssente zammwe abadeeni. Korona y'abadeeni nzito. Era n'omusaala. Okusinga ku y'abaswidi ekyo kyokka. Eddy, ne bw'otunulira omusaala gwammwe compared ku gwa wano mu sectors lindako. Lindako Nancy, I mean bano assistant Nancy, abalabirira abakadde. Afuna ssente mmeka? Kati babanga yakatandika okukola. Nga yakatandika atandise butandiza abeera mitwalo 2 egya corona. Egya wano nga yakatandika okukola. Ng'akola hours mmeka? Kati oyo no waliwo aba weeks 2. Akola ennaku 7 n'awumula n'akola ennaku 7 n'aggalawo omulimu gwe. Emitwalo 2 egya corona egya wano se egya mmwe. N'okususaawo nyiza okuba nga bino byenjogerako bikaddemu Eddy gemazima. Kati lwaki abantu tebaagala kujja kukolera Denmark? Bekibeera nga bekijja bava emalumu ne bajja ne bakolera wano Eddy. Bava emalumu ne bajja ne bakolera wano eno. Emitwalo 2? Yes Eddy. Emitwalo 2 olowooza size emitwalo giringa meka egya Sweden kijja emitwalo nga 2 kitundu. Giwera 2,200 oba 2,300. Exchange rate. Mitwalo 2 egya Danish corona. Mitwalo 2 20 Danish. Sente ezo nga nnyingi. Sajja gwe Danish corona to Swedish. Svenska corona. Ebyo byenjogerako Eddy bikadde. Gwe omanyi nti kibeera emitwalo 3. Yes, zezo sente ze bafuna Eddy. Amazima gakona okibuuza ku muntu omulala atalinze bayinza okuloza. Waliwo abuuziza is that after scat or before scat? That is kati ekyo after tax. Manyoko. Atakatala mugulu Eddy sikulimba. Omuntu atandika Eddy bobo oyagala mpereze namba yo nja kukoleza ka payslip weerabireko. Gwe gy'okola? Nja kukoleza payslip weerabireko. Naawe olabira abakadde? Yes sebo. Nesiguvaamu. Olina experience mu kusiba pampa? Siguvaamu ne bonteeka wa sivaayo. Ne bongamba ngende wanze sivaayo Eddy. Naye kati omusajja osiba otya pampa bannange? Eddy. Ekyo emirimu gy'abakazi. Ati bwotyo bw'ogamba gwe bwotyo ojja okulowooza Eddy. Nze gweyogera kyonna kyoyogera. Nze ndi happy. Nze sisobola kukola mulimu mulala wano mu Europe. Kale waliwo emirimu gye nkola emirala of course. Nina n'emirimu nga 3. Naye ogwo siguvaako. Kati papa ozisibidde ebbanga ki? Natandika 2007.
kati olina experience mu kusiba pampa. Biri musanvu byangu nnyo ate olowooza babeera bafulumya buli kaseera no. Ate omunaaza byonna nabikola dda. Sajja me muyinalo. Muyinalo. Sadia. Eddy, kino kyangu nnyo Eddy. Tolina bw'omumatiza. Sadia. Omulidde omusajja alina experience mu kusiba pampa. Nawamba nze njisiba kasita mba nga nfuna ssente. Mu abakazi mulina ozisiba. Kati Mezaya bannaye mwasibye omukyaka nsooke mbabuuzi. Okimanyi nti omwami oyo ensonga gy'agako ey'okusiba pampa eri eggundi nnyo. Kubanze bwe natuuka wano Iraaka nasobola okusiba musajja pampa omukadde. Amusibye emyezi 6. Kati bw'oba omusiba pampa omusajja n'ayima. Era munnange ogenda okulaba nga omuyaaya avudde mu mbeera era n'otulako n'ogamba owaayi. Zubula eva mu mbeera kasi ogikwatako bw'oti eva mu mbeera. Waliwo abasajja Eddy, waliwo abasajja nga bo tebaagala abasajja babakwate babanaaze. Okitegeera. Baagala okulya kati romantic gundi. Ng'ayagala mukazi yabakola ki? Yabamukwatako. Nze oyo mukama wange namunaliza emyezi 6 nga musiba pampa naye ng'omulimu ogwantwala taata waabwe bakimanya nti mukadde ate mulwadde naye ayagala nnyo okwegatta ne mukazi we. Nga nsooka mukuba mpiso omusiba pampa akasolo ne kafaamu. Naye nga nina omukola massage all the body nga yenna aba naked. N'omumassage okuva kaviri paka kagere. N'omukira n'ogukwatako. Nga kitogukwatako gwomanyi sente eziryawo. Muva mu bintu. Ulira Eddy osese amayogera kati weewunye oba kubanga oli wano. Ng'okola ebyo. Ne kati kamuuze Sadia kamuuzeemu. Kati mukyali ne proud mukyali n'ekintu ekibesisiwaza mu nsi muno. Sina kintu ky'enesiwaza nze. Era nze omusajja teyamba nalowooza mbu annumiza kuba nalaba omukyala guli omusajja n'enzikakkana. Nga every time guba guli standing up down n'enzikiriza. Eddy n'emirambo tuginaaza. Kati n'omulambo bwe ngulaba tukyagutya. Sina kyentya kankubuuli. Omulambo. Kati Sadia. Bwe mubeera mu kasenge ng'omwami oli mumukolako. Omusajja n'ayimirira. Omusajja n'agamba tukikoleko. Tekisoboka. Wali owaddeko omulwadde? Yes, naye omuntu se mwakolinako oyinza okukola kati nganze nakola kwoyo omusakula mukolako nga ne mutabani we waali mutanyi yali dokita nga waali naye nga nawe mwenyini oli mumukolako otunuulira zubule n'ogamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sadia nga wali kizibu. Sadia soko tunyumize lwawako omulwadde b'ogambi. Sawa ko mulwadde wano nkugambye bakutta busi. Ati tulina ddala luli kubuuza n'ogamba nti ye wawako omulwadde. Wako omulwadde gundi we bankwata omulwadde abandi bwanfiira mu magulu. Kati bwe nkwata ku mulwadde nze ku maddunawe gennina. Pensa kati amadduni nagaalubwa. Sirimba. Segeera. Gugambye nze nanazanga omukadde maye olumu twogera kati oli gwobeera okolako masaagi ozanyisa omukira gw'eppaka lwamala. No, omumasaaginga mubiri yenna. Omala omumasaaginga ogenda omumasaaginga mpola. Ezo nno sente ziri awo. Sente ziri ddala awo ku masaaginga omuntu omulwadde bw'atyo. Kuba yasannyalala naye nga zubula ekyayagala okola ki? Ekyali understandable weewulira ku gundi yona ey'omukazi bwete ntakyo egenderawo direct. Proud. Yes, sir.
wali ozinye ku mulwadde naye omulwadde azinyibwa. Eddy naye nga bye tulaba bye bingi Eddy kuba kati naliko mu ddwaliro kaseera katini nnyo ng'abaana nali mu eno department ya emergency. Linda tetugenda mu ddwaliro jjo kyangu njogera ku bano be musiba pampa bakuleetedde omukazi. Abo abasinga obungi namba esinga obungi Eddy babeera basuse emyaka 7 plus. Weebale waramusizza kati wali osibyeko ku mukazi pampa Eddy Mezaya neggulo Eddy Mezaya nange mbasiba buli lunaku. Eddy nakikoze neggulo ate njagala nnyo ne famire naye emanyi njagala nnyo Eddy ne famire emanyi wembeera waliwo ebintu bye bankolera nga si bya mulimu enjagala nnyo era besijja ku mulimu Eddy bakuba esimu bagamba lwaki Amos tali ku mulimu lwaki Proud tali ku mulimu Eddy. neggulo wagisibye? Neggulo nagisibye. Kati kambuuzeemu bw'omala okumunaaza n'okukola amazaago bikiwe bityo kati ng'ogenda ng'onaaba engalo ate olya emmere. Eddy wuliriza tuyambadde gundi. Eddy wuliriza Eddy oyambala gloves oba oyagala ne mask osobola ogiteekako kwanza kati ninako kwambala ne mask ne gloves kati omuze gwe nnina nze personally ali mu kitanda abeera mu kitanda yekyusa n'omunaza n'omusangula bulungi nnyo n'obuwero bateeka mu mazzi nga bulimu sabbuuni bulungi nnyo n'omuggyako pampa n'oteekako pampa. Naye Proud mukyayina appetite y'abakyala bammwe? Eddy ate benvaawo nga ngende nsobola n'ogende wa girlfriend Eddy ego nyumidde nnyo nagamba gwe Eddy kasooke nkubuulire sakwendako kubuulire nze ndi Norway gwe mulimo gwenkola kuva ku makya mpaka kawungeezi. Mulimu ki? Nkola ku bakadde abo kubajja mu breya kubalongoosa okitegeere ebintu ebyo. Ayogera Luganda abantu bategeere kubakokola. Ate tobijjanjawaza ate birekera awo nga bwe biri okitegeera naye ensi eno ekukwatisa mu mazzi. Kati lidako kambuuzeemu Alfonso kambuuza gwe ne Proud tubuuze teweetu naye Shadia kamubuuze buli muntu omulimu gwakola agufunamu experience. Weebale kiba kiri kati mwe mulina experience muki mukukwata mu mazzi oseke abo omusiru abaladyoli musiru ena experience mukwata mu mazzi akyo si kigamba wamakigwe aseke gonga kwata ate nendi emmere n'olya muntu gw'olongoosa naye muntu okitegeera. Mwakikwata bubi mulowooza nti mbeera mu mazzi buli kase abantu beera mu mazzi buli kase. Eddy sooka njako kunyonyole nali lwali lumu nensanga yali mukadde mukula n'emyaka nga 78 ninsanga akakadde keepamidde nnyo neŋŋamba ate ntandikidde wa buleeyo naye ng'ejjudde oba kaapama ga mwezi baga wiiki naye Mukama Katonda w'Afirika tulabye munaku ojja kunzirisansa nakiza ennumye banna Katonda yamanyi. Eddy kankonyonyera ekimu labayo uliriza wano gwe kaakati otandise okukola uliriza Eddy bwe muddayo eka nga babagamba mukulikeyo kumukokola ate no kankusese olaba ebiseera ebisinga nowe buli muntu yenna ayita bibye omukyala agenda bibye nawe n'okomawo bibyo ate gw'obitegeera kati naye ayinza okubanga omulimu gwakola alongoosa ttooyi Eddy ate byonna enjawulo kye kimu. Eddy
siwe kiri wa Mashadia. Nze nkolagana ne Yes. bannansi buli kaseera. naye Nkolagana kati proud giraavu zino ze mwambala bweyabika anti tesobola kizibu zibeera mu mwandu. esobola kuba kiri kipiira Anti kati kale. Uyambala tu. Ng'ogijjako ng'ogenda ng'onaaba ng'ospritinga oyisako sprit gungi ono ng'okola ebirala. Eddy nze kati ku level gye ndiko nkolagana n'abawansi ne bannanses. proud tewaliwali akolagana naki Oba okolagana naki? Eddy amusiri neetaaga bimanya. Oba okolagana naki naye gogakwatamu. gwe mulimu gwo Kigakwatamu nnyo ebi na-upgradinga. ate nga neggula bagakuttemu Ate kiki mulimu. Yabadde emergency ey'eggulo. Kubanga oli yabadde akoze eki? Nze naakavaayo kati sigenza Tegeera. nze n'enkyawa ssaawa emu dakiika 3 nja kuba ntuuseeyo. bandange mundeke Eddy ngenda kubuuza ekibuuzo. Oli mu ki mu Europe ebbanga ly'omaze mu Europe osobola okukola ku makya olw'eggulo n'ekiro andi ofuna ssente nga ziwera mirimu giri emeka. ati omanyi problem gye nnina nze eri emu nze ndi musiraamu kati obusiraamu bugaana omusiraamu okukwata mu nagisi naye kati dabayo Eddy ate abasiraamu be basinga okukola mu gino emirimu olwaleero. Muka Katonda mugulu bangi Eddy. Bangi Mezaya abakwata mu nagisi ya Muslims. ng'abasiraamu bwe bajja mu nsi zino banywa omwenge ne bakola buli kimu ekyo kituufu kuba tebalina optioni. Eddy walayagala okuteesa bamita Betty valida huyo bakwali muteekeko. Betty bidamu ali UK mumanyi. Eddy okoze weeks 2 mu mwezi weeks 2 zokka mu mwezi ofunye esente zammwe omanyi lwaki timetable yammwe eri bwetyo. ne wane Sweden be bakola kwegamba tebakola buli lunaku kwegamba bagezaako bakuweemu time weerabira amazi. It's okay. Oba weerabire byonna kubanga onaakola buli lunaku amazi gajja kubeera ku bwongo. Eri mazi gagenda ku bwongo. Eddy oyogera ng'atali mu Europe. Kati kankubuuza mulimu ki walukoze omubi? Buli omulimu Eddy tosenna. Alfonso okubeera nga mbeera Europe tekiŋŋaana kwogera mazima. Eddy Nze nkumanyi buli lunaku nkugoberera okimanyi naye kankubuuze wali mulimo mubi gwalokoze ogusinga kukwata mu mazi. sikikolangako nkubuulira kyali wange nze bwebaze labayo bwe najja Sweden saakola ku mulimu gwonna wadde gwakwera nagenda mu bitabo. Nze butuufu nkubuulire nsigenze balimba mpulira mbikwenje njagala kuddayo eka. Olunaku lwasooka namala weeks 2 nga sikwata ku mmere naye kati bukyabuziba ng'amanyira ndaba ate maana akola. Kakati kambuzeemu Alfonso bw'oba weebasa ekiro toloota amazi. Namanyiira sina kyakukola ensi bwekyo. Kawomo kwekajja. Ate bona akola kiwa mu masista wange. Eddy badde nkubuuza. Kati ng'olwaleero Eddy era bw'ogenze mu mazi. Nesano nombasiba pampa. Nakuze ekiro. Bwengenda kiba pampa kati. Mu nsonyi w'okuseka naye ensi bwetyo. Nedda waliwo emirimu egirina okukolebwa abakazi. Naye gwe Mezaya. Ate mu Europe weebiro ebyo. Ngamba kufe nga bannayuganda. Nze mulindo Mwe abantu abalala mugamba mbuno okwata mu bye kubanga obakola ki but nagwo mulimu. Mezaya kankubuulire olunaku olwasooka nakwata mu bbi n'engalo kuba giraavu yayabika nendyoka nkwatamu nembanga asotte eŋŋaano. Kadi ago oli bubi nnyo. Oli bubi nnyo. Nembanga asotte eŋŋaano.
Omusajja yali alidde bulungi nga kusse kugamba gali yapama ga mwezi mulamba wa myezi 2. Nga yenaga nabyo bunabye no mu busolo yenaga. Naye kati olaba nga Shadia nga atuuse mu Uganda akatonda abajja kukola sente aba ategeera ekintu sente. Nze ne bantu wale mulago okwoza bbi mugogolayo. Ate mukakatonda mukuluga ndi Uganda sikwata mu bbi. Nze mukwatamu baba bampa sente eziwera. Siddamu eyo kasasiro. Baba bampa milioni 2 buli mwezi. Agamazinga ngagala nenga singa basiba pampa nenga bozaamu tule waka. Nzira yeka nekozesa gantu. Nekibuuzo kyo. Proud Muganda. Mpulira ssebo. Kankubulira kino taata. Sente nnyingi ffenna tuzaagala. Naye obulamu bwe bukola ki? Bwe bugagga. Obulamu kye kisinga. Nze nkwegayiridde Proud Muganda oli Denmark. Alphonse ali Norway. Ndi Norway. Ffenna wano system y'emu. Muddeyo musome. Uganda gawunya nnyo. Kamba buli abadde Uganda kalimo n'akasooli. Badage kamba wuli. Proud Muganda. Ani agamba tetwasoma Eddy? Ndidako Proud Muganda wuliriza. Abakola okwo kwabera tebaasoma nnyo. Eddy Mezaya. Samo abantu abamu bayina n'enkofiira zaabwe ziwera 2 naye nga yava mu nsi ye nga teri mulimu okusobola kuwa ssente wamagwe Shadia gwe sikulinako mutawaana. Eddy kati nze mutawaana ngulina ku Alonso n'ani ne Proud. Nze n'ebitabo bya mirundi 3 ebiri 3 Eddy. Uganda gali mu ffene. Bwana Proud. Kankunyumize Eddy. Proud wuliriza. Nanoonya omulimu bye nasoma ne bagunyima Eddy. Proud wuliriza. Njagala otunuulira omwana wo. Bano mu myaka gumu paka ku 10. Sobola kulya Shadia. Kubanga babeera bamutawaana. Ye mwana ajja kukufuŋŋana ng'otudde wali mu ntebe oba muli mu mmotoka yammwe akubuuza eddadi okola mulimu ki? Nti njoza bbi. Njoza abakadde. Nzinga mugamba ndi njoza mazzi naawe gwe si mulimu naye agende mu Europe agooza finesi. Bane mlege mambo abaana bakusima Eddy. Eddy. Okukwata nze isaawa katubale isaawa bambalira siringi 3. Kesa nze wamwe ezenowe isaawa emu. Sente nyingi. N'omuntu yasiibye mu katale ng'ayimbira engoye. Nedda. Alfonso. Kati njawulo oli. Alfonso. Nze naawe tukkiriziganya nti mukola ssente. Weebale. Era nze nkimanyi muli bagagga. Naye nze ku lwange omutima guŋŋamba bwe guti. Nze sibeerangawo mu nsi muno kubonaabona. Nze ekyandeeta e Bulaaya sajja nze kugaggawala. Wajja kunoonya. Najja kufuna bulamu buki? Bulungi. Kweyagalira mu bulamu buno. Kati ku myaka gye nnina toyinza kuŋŋamba mbuno ngende mbeere nga nkuuba toilet simanyi siba pampa. Eddy omanyiza ate obulamu bwe tulimu ffe kuba nnyinza okukola ku makya nesikola lwagulo nembeera mu outing zange. Nga wakoze mulimu ki? Wamwebale Shadia. Naye sinasibye pampa namaze omusiba namwozeza amazzi ne musiba pampa n'entema. Eddy Shadia. Eddy obadde namuwuzizza. Kati nze saawa zino nvuga bbaasi. Omuntu bw'avuga omuntu omulimu gwakola agufunamu experience. Nze nenkubuuza gwe omulimu gwo ogufunamu experience yaki? Nze experience yakusiba pampa ekyo bagogola mabega eyo. Tudinga n'amadagala. Ate no oli bubi nnyo. Abantu batamiira ne basesema mu bbaasi ne bikuunyira nga tete wabikutte nako. Nze besibikwatamu. Eddy. Nenga byabikuunyira. Titusesema buli lunaku nga twatamidde. Gono mulimu gwaffe kusiba pampa zokka. Wama unedda wuliriza Proud. Tudinga mu madagala. Proud. Omawebale. Manyi bye mukola. Proud manyi bye mukola. Byonna. Eddy Mezaya gwe amatofa wana omuntu wanga mulwadde ngomyewo nze akali mu kampa nze nja mugogola bulungi emabega. Eddy experience nina wane emulago. Proud wuliriza. Esebo mpulira.
Proud tubeere sincere olina emyaka emeka? Nze ndi myaka 4. Tuli mu rangi y'emu. Kati obeera nga tuli mu rangi y'emu nze nkwegayiride taata emyaka gye tulimu gino funa akasente akatono tunaakakumala okumala ebizibu byo naye nga obwongo bwo bumativu. Kati Eddy Mezaya obwongo bwamatira. Kanze namatira. Eddy kankubulira ekintu. Lwaki todda waka? Oli mu makati. Alfonso. Eddy. Nze wamma kyandeeta e Bulaaya kuzaalira baana bange Bulaaya. Amina. Kukola garanti mu baana bange nti ekyo kyo kiwedde nange kubeera mu mbeera gye njagala. Kasitandeka amafuta mu motoka yange. Eddy Mezaya olinga obulidde omulimu gwaffe nti tuguleke mubi. Otegedde bulungi. Tosobola kumanya. Eddy, uliriza Eddy. Uncle Eddy. Mm. Nakugambye omuntu afuna emitwalo 3.5 egy'ewammwe. Weeks 2. Noyongerezako weeks endala 2. Obeera mu sente nga mmeka? Eddy. Eddy, okimanyi nti nze kati njagala qualified Nancy. Nze mpulani nagenda kufuna Kakati. Mbere nga nkolagana basawo direct. Proud. Ono gwe tutandika talina discipline. Oba ayogera lulimi ki? Eddy. Proud. Okimanyi njagala genda kusoma bwa Nancy bwennyini gye nfunye. Proud. Ate katugenda kakwatiramu ddala. Proud. Anti kati birimu ebitendere 3 ebeera. Proud. Wala abasooka. Proud. Ndi ku yakubiri, ku level yakubiri. Proud uliriza. Oganda olina kosi ndala z'owasoma ne zitakugasa. Kati mbadde nsabaze nkuwa eddagala n'ekikolo. Olaba nono gayi wange ali mu Norway. Mulabanga be muli mu health. Mugende mu kifo ky'okusoma obwa nurse. Kosi ya myaka 3. Mu Norway y'ebiri. Mu Norway y'ebiri. Norway y'esatu. Kusoma ebiri. Kati gwa Alfonso tuwasoma. Gumukola bagusasula. Iringa praxis. Bakitawe kiri. Uliriza Proud. Waliwo kosi gye bayita sosonom. Nkwegayiride gy'oba osoma. Sosonom bw'ono ogisoma emyaka 3 ogenda kubeera nga gwe okyali mu bakadde naye nga gwe okola allocation gwe baloopera. Gundi teyakoze bulungi, gundi yanyiiziza, gundi yakoze. Gw'olagira nti gundi ogenda kukola ku gundi, ogenda kukola ku gundi. Gw'obeera mu kaofisi ko ku kompyuta. Sosonom. Kati ate wano seetaaga nagisoma kati ate ku level kwendi Eddy nzikirizibwa ogikola. Ulirizaamu. Proud uliriza. Wane Bulaaya tebagendera kwekyo bagendera kwani kisoma. Ekipapuro kiina. Nze nkubuulidde abantu abagikola. Ekiraga wasoma wakisoma. Bali ku level yemu neyange kati. Ono gotongera ono Proud alabika akooye. Tajja bitegeera. Kankubulire uliriza. Inokulaga ekipapuro wakisoma. Wane Bulaaya bobeera kintu okikola emirundi mutwalo. Nga tulina kipapula. Bakiwolyako alina olupapula. Weebali wambiza. Kati nze nkusaba. Uliriza Proud. One assistant Eddy wano wendi wano assistant nga bendi asobola abeera ku kompyuta wali ng'agaba emirimu n'akola ki naye nga kipapula bakikubuuza tokiina olinasuddeyo mu mazi. Proud uliriza. Eddy tulina ffe ffenna wama. Proud omuntu asomye sosonom tasiba pampa. Aba wagguluko. Olaba kati nga gwe Proud ku senta gy'okolera. Oba sosonom ali eri mu bire ayinza okuba akontolinga ennyumba zammwe ze mukolamu ennyumba nga 20 mu area namba. Oyo mutegedde gundi eyo ngitegedde. Bagiyita sosonom wano. Byogedde bituufu. Mukyala wange kati gye yasabye naye nze nkwegayidde muganda wange okugenda okusoma bwa Nancy myaka 3 tusome ekyo ojja kweyagala. Nze bwa Nancy bansalirako kati Eddy. Goyagala kufiira mazi. Bansalira
nze njagala kola mtu kanjagala kola gana basawo nesente zigenda kweyongera kati experience at least ninamu ka experience gajanja wazeemu gaite bingi bakola mbimanyi bisobola right now ne mukama katonda egulu n'ensi nenda proud oli muyayi ate kati buyayi Eddy toyagala kuwuliriza waliwo wanebulaya tebagenda kwani amanyi kikola taliyo tewabisoma ate wegeziwaza bensoma munansi kati ebimu mmanyi obikola beneyongera ku nansi yenyini eyawaggulu nze gyenjagala kati genda gisoma emyaka ebiri esatu ya praxis kati okole ono proud gamuyingira mu bwongo ate kati Eddy kakuvuluge nagambye bireke Eddy okimanyi mu lockdown mwena mwali waka nga ffe tukola ekyo proud tewali akiganye nze kyenkugamba kiri kimu emyaka gy'olimu emyaka gye tulimu gya ntondo ogenda kulwala amaze tokulindeko Eddy emyaka 4 mu mwamba ntondo ogenda kulwala ofe nga buzibu buvudde ku mazi Eddy kazo liwekala agamba nti amazi gatta galeeta obulwadde Eddy kazo liwe kalangalo kalangala waba kalangala manyiwo kalangala emitiana sibe kiri kalangala bija kirifu agamba cha kalangalo kirifu ogamba ocha Eddy abasajja bano balina experience muki mu mazi totutira mulimu leka banayo omulimu bategeere bye tukola leka Eddy ya mugati nakachayi bireke Eddy tuteeke enseke mbakazi ne basobola nga basobola okufukira mu nseke tuteeke enseke tumanye okuteeka ebipiira wano biteeka mu lubuto nenga kirifu kirifu nkubuulira amini proud ne Alfonso kirifu taliimu mbegayiridde mugende musome mbegayiridde kirifu oyagala okusoma obwannansi emyaka 3 obwannansi afuna emitwalo 3.4 eno kosi gyekugamba sosonomu asoma emyaka 3 ali mu 5 ate nga ali eri mu bire akolera waka alagira bulagizi kwe Eddy Mezaya ogenda kulabirira ennyumba bweti ne bweti genda ogule bino na bino ekyo kyenkugamba proud kituufu ne kati gwe oli mulowoko kati pampa azifunamu experience omanye entono n'ennene alaba bulabi oli n'agamba kati oyo amanya kika ekisiiwa n'ekitasiiwa ayinza kusudulira Eddy n'agamba Eddy ayambala bweti na bweti namanya ono kati wadakiika 3 oli wadakiika Mukama Katonda tukwatireko ensisi nyangu teetaaga nakyo kakebera si byangu muganda naye nga nago si mulimu Eddy omanyi omutunzi w'engoye atunulira ekifaananyi ky'omuntu n'atunga olugoye olumutuuka kituufu ate omusanguzi wa kati Alfonso ne proud bamanyi bulungi nnyo atunula butunzi n'agamba oyo ayambala size bweti Eddy kyobadde oyogera kyembadde njagala okubalaga ebyo byoyogera ebya socinom olaba byenkola kuba kati bino bya nyumba bano abantu abali homeless bafunira ennyumba naye oba obikolera wano kati Eddy kyabadde abagamba obikolera n'ewaka nga tolina yogenda dijja kirifu sosonomu mu luzungu ye kosti ndowooza bagiyita ng'oba social work bagiyita social work bannange eyo yakabi wano mu Europe nkugambe Rita yazzeeyo okugisoma namugambe genda osome tuleme kufa bwavu
Eddy proud yo kati mugoni. Eddy twashaka kujja owulira basi gwe mulimo gwo. Sigwe mulimu gwange. Nasoma amasannyalaze nange nentomera. Ate eno tebikola. Mulimu sente nyingi naye mwaka gwe nakola ogwa practice gwagangobamu lwa nsonga emu. Nze sajja Bulaaya kubonaabona. Ne mwewanika ku kizimbe eri n'otunula wansi gy'ova. Nulaba nga ngudi. Kakati. Waliwo ne twagenda ku mulongooti. Okuteekayo eri amatala ku mulongooti. Ndaba bulungi. Ne ngamba nedda saava Bulaaya kubeera fufala. Kitadde. Kambeere wano. Ne yambalira uniform yange enjeru. Leba nange nkoze emirimu emibi. Eddy. Omanyi najja 2018. Naye ngana nengwa ku kirimo kyakutwala isi mu kkubo. Ice. Muganda wange nali nfiridde mu kkubo. Yini nange sobola kukwata. Enjala zaagala kuvaamu obuvi. Nego nti Alfonso tewasoma. Nasoma kitono. Kati gwe tewasoma. Kati gwe olina okubonaabona kuba tewasoma. Naye kati nzirayo kusoma. Walusimbi. Wanjisebo. Atasoma alina kubonaabona. Mulamwa gwa mugo ngwa. Toyogedde oli mutuufu naye. Walusimbi soko joko. Oina eko. Tokanzijeko. Aneda kanzijeko radio wano. Ati awo mpulira. Ati awo tukuwulira bulungi. Come Kyembadde ngamba abaami abo bakoze be balikola. Ne advise yo nnungi. Y'okugenda basome. Kubanga Europe yonna kabeera wano e Uganda weewawo nti batusosola mu mawanga naye bw'oba tolina lupapula tofuna kasente bulungi. Oba tukwatagana. Kati mpulya Proud Muganda oyo agezaako okudifendinga ensonga ye ey'okusoma yalwana mu kyannansi naye ate alina ky'amanyi kye yandibadde asigalako. Kyekyandibadde kituufu azooka ave ku kyogenda mu bwannansi fenana tuli waneeno bo balina omukisa nti baatambula ne bagenda ebweru. Nate siteeka nti bokuba bagenda ebweru balina kulwalira eyo ndwadde. Nabo abazungu nabo balina ebirwadde byabwe. Ayaya biyitirivu. Kati ng'abantu betwagala kuba tulina abaana namukwano gwange ali e Canada eyo akoze akasente aguze ebintu wano era ali mu bakadde abo si kibi. Naye ekibuuzo okikoze otya? Kati Walusimbi ky'otomanyi bakitagala tubuulira. Buli akola omulimu ogwo amaliriza afunye ebirwadde. Ensonga eri bw'eti. Ensonga emalesa bamufuna mangu nzeeyo. Okufuna obulwadde. Ensonga eri bw'eti. Omuntu gw'okolako mulwadde. Tomanyi nsonga lwaki yagongobala amagulu. Tomanyi nsonga lwaki yazimba face. Okitegeera. Bingi nnyo ebisobola kulwaza. Okitegeera. Naye twajja kunoonya ki sente. Tuyinza n'okuddayo eka ne twekozesa. Kaakati soko osibemu awo kakolamu awo ka stop over awo. Kaakati nze kyebadde ndowooza kituufu wagenda kunoonya ssente naye naawe ate togenda ate kudda nga ate zogenza okukola ogenda zimalirawo wa mu ddwaliro. Pakati bw'okusinza bwedda bwempuliriza mukola emitwalo giringa mu 3 buli ssaawa oba bwedda mpulira bubi simanyi. Sente 3 bakola emitwalo giringa buli ssaawa. Kale tukitwale bwe tutyo. Oyagala ssente buli ssaawa. Kaakati bw'abanga olunaku abakola essaawa mmeka?
awazi musanvu Europe yonna awazi musanvu kakati nze nina endowooza kwanza nina ekintu ekimu kati waliwo munekisinza okumpractinga okuyingira mu programu yammwe eno mulina pasa gwe mwogeddeko ali Netherlands kato ompulira mukama wange tuwulira baaba naye yajja newane waffe n'atulimba ensawo za seminti just 50 teyaziteekawo n'adduka n'addayo essaawa zino gy'ali kati kwandi neibawe nazimba nyumba ey'ebuddo ali mu kitemu awo mubayitawo mu Kimbejja we yazimba amaka ge ne Uganda kibula ngezaako okukola nemanya nti bano batwenjogerako bafamire naye abaami baddeyo basomeko nga bwogambye bakuguke mu ekyo balabe nga gyebakifunamu nga nabo tebafiirirwamu ekyo kintu kikulu nnyo kyoyogedde posti myaka 3 kiningi nnyo banaye kamba kuliremu kino Eddy proud edakikemu wanje yesebo ekyokulabirira abakadde si kirungi si kibi naye bw'oba okikoze nga kina ekikutadde at least bw'oba nga oli mu tugeze olinako wekikutaddeko ate weeyongereko ku kumanyako weeyongereko kola kiri eri togaana obumanyirivu newoba ng'osoma beera mu bakadde beera ng'osoma bana okusoma otandika onnoonya kiri kyenyini kiwasome naye bw'osigalawo mu comfort zone ekyo si kirungi anti kati nze ngambye Eddy kuba olina okuba ne qualification wano yes anti kati labayo bwana DJ nze ngambye DJ oli luddawa nze ndi Dubai oli Dubai kakati labayo bwana Proud ne Alfonso mukama amuwumuze mirembe ngenda kwogera ku musajja gwe bayita Amufule Mayanja Amufule Mayanja bambi yafuna kansa oyo muganda wa kamiliyoni yes bayafuna kansa na mu America jali nga ino okunoonya akasente alina okukola nga ino okukola emirimu egisukka ebiri neerabira nti nalina mulwadde mugonvu musajja watu nga alina okukola anoonye esasula bills yes kakati omusajja ono n'akoowa kati mukukoowa obulwadde buno ne bwongera okumukosa omusajja ono gwenjogerako avudde mu America abadde mu America nga mulamu kansa amulumidde emyezi 3 bamuziise ekyo kyonna kyenjogerako kigenda ku Proud nti okukola ennyo n'ofuna ssente nnyingi tezizzaawo bulamu oli mutuufu bulamu tebabugula tunuulira Uganda abasajja abantu baffe bano abeera enguudo abasima abakokola toyireti nabo bakola abasima toyo empanvu ezo naye bawangaala Rita nkulamusizza Rita buli wengezako okukubira munnaye sikufuna naye nkulamusizza yidde ennungi onoba ofunye obudde nkubiraako oba otegeera kyenkulaga Eddy ebintu byonna byoyogedde tukozemu wadde ensobi wadde neegi odwadde amagezi amatuufu naye muganda wange ngenda kusoma emyaka 3 ebiseera ebyo n'okukola kujja kuba kutono Alfonso kati gwe tosobola kusoma myaka 3 olina sooka soma kano olaba omulimu gw'okola ogw'okulabirira abakadde sooka ogende ogusome ngutegeere fiiti yegenda okubeera ekkuba eryangu bw'onoomala okugusoma nga bw'olaba Proud bwe yagusoma olyoka ogende ku ki kuba kati gwe tolina qualification yonna nze ngenda ngusoma ngenda kumali ngola nga nsoma nakati osoma kirungi kati Eddy bw'ova ku level esooka ate n'odda ku level endala anti kati gwe emyezi 3 Proud level endala gwe gyoyagala ogendako eyo bwa nansi nedda level assistant ndi ku assistant kati kosi gyolina bagiyitaani assistant yesinga kubana abawansi abasookerwako dinda mutu gende abasookerwako basoma emyezi 3 Eddy
Abasokerako basoma bbanga ki Proud? Myezi 3. Nze nabasoma by then basoma bali ba mwaka 14 nenze nabasomera emyezi 9. Leka tugende mpola linda mu tugende mpola. Nze nabasomera emyezi 9. Proud. Eyo course gye wasooka okusoma. Bagiyita assistant. Nedda si assistant. Nedda esookerako ye home care yesookerako. Wulirizaamu. Anti kati nze nkubuulira kyemmanyi. Anti ngamba wulirizaamu. Assistant. Teriyo course gye bayita home care. Anti esookerako ey'omwaka ogumu n'emyezi 4. Listen, wuliriza Eddy. Wuliriza. Waliwo esooka ebadde esooka nze we nasomera. Okitegera nga ya mwaka gumu n'emyezi 4. Ne wabeerawo ey'okubiri nga mwaka gumu n'emyezi 8 nga ye assistant yabaddira bannansi. Okay. Kati mpulirizaamu nange. Kakati wandibuliriza kamaleyo. Kati nze zombi nzikola ki? Nzirina. Kanne nkugamba nti kati nze njala kudda ku ya Nansi kubanga wali omulamu omuki omutuufu. Kati wulirizaamu Proud. Wasuula. Bwe wasomera yasooka y'ogumu ekitundu. Gye wasomera emyezi 9. Ompuliriza? Wali osaba direct wa Nansi. Kyali tekisoboka. Ekitegeeza. Wano tekisoboka. Lindako. Ekitegeeza. Wava Uganda nga tolese empapula zo za buyigirize. Nedda si kuva Uganda si ekyo. Empapula zange ze nasoma business. Yaita nayisobola genda direct ku Nansi. Wuliriza kye nkubuuza Proud. Wava Uganda nga tolese empapula zo za buyigirize. Nasomera wano. Nasomera wano secondary. Wasomera Denmark? Yes, sebo. N'ofuuka business? Yes. N'ova mu business n'ogenda mu kakosi kali? Ng'emirimu baginyimye. N'ogenda mu kali kakosi? Yes, sebo. Awo wali mutuufu nga nze naye be nasoma amasanyalaze n'engenda mu baasi. Kaakati ate bakugamba batya? Anti olwokuba nasoma saasoma sciences mu business. Kati awo wembadde nkugamba. Otegeda kati mu business saasoma sciences. Kati ekitegeeza. Etegeeza Proud. Ebbanga lino ly'omwaka ogumu n'emyezi 8 gy'oyogerako. Babeera essira balitadde ku science subjects. Webale nnyo. Kati awo tukwataganye. Kaakati ate we lyawukanira. Nalisobola genda direct. We lyawukanira ne Sweden. Nalisobola genda direct. Sweden okugenda mu kakoosi ako koyogedde gwa mwaka gumu n'ekitundu. Abalabirira abakadde. Babasomesezaayo gundi basics science babeeramu ne science subjects. Kati wava ku eyo agenda bugenzi ku ki? Ku Nansi yennyini entuufu. Ate wano kyawukanamu munnange kibadde kyawukanamu. Kuba kati wano babigatta n'osoma emyaka 3. Naye nowe omanyi nsonga lwakiraba abasajja babakwata ne babateekayo wali. Abasajja bangi tebaagala kukola mu bakadde. Nze wenkolera akolayo nze nkolayo nzekka. Abasigadde bonna bakazi. Kati Proud. Proud. Proud agenze. Proud agenze. Kati tata o Alfonso. Mbadde nkusaba. Fuba nnyo omalirize kakoosiko. Kituufu ky'oŋŋambye. Bw'omaliriza kakoosiko lowooza ku kiri kubanga mazima gali nti Alfonso olina abaana we nowe. Abaana bange ndi nabo wano. Ekyamazima kiri nti njogera ng'omusajja. Egy'emirimu gy'abakazi. Kituufu. Nkwegayiridde gy'abakazi. Aga Katonda mu ggulu. N'embeera y'ensi eno ekutwala wotera okulaga. Kituufu. Nze nina Chali wange akola omulimu ogwo ali Bungereza. Agukoledde emyaka 15. Oh my God. Naye bw'omutunuulira alinga amaziga ga muwunza. Yawunga dda.
Yes, nenga ate Uganda mugagga ine nyumba z'abapangisa ina za apartments. Mubutuufu. N'amaziga muwunza. Buli kintu kwegamba yafuna effect. Ate nga si yekka. Aga Katonda mu kino kyenjogera gwegenda ku Google olabe. Bw'abantu abo abakola mu mazi gatuuka ekiseera ne gabawunza. Nze nga sinnawunga Mezaya. Ojja kuwunga okyali muvubuka. Tata. Mezaya kama Katonda yakutanda. Agambye ojja kuwunga. Ojja kuwunga okyali muvubuka kati omubiri gwe gukyabirwanyisa. Nako ojja kuwunga. Nkyali muvubuka ntya nina emyaka 4. Nkyali muvubuka ntya. Andi ngamba kati omubiri gwe gukyali active. Nina emyaka 4. Omubiri gwe gukyali active mukwano. Nako linda wakatandika. Gwatola Shadia. Kati emyaka giri 4. Shadia. Tolaba y'abantu nga ali mu myaka 6 n'alwala ebirwadde bistroke biki. Aba yakwata mubbi? Nedda. Abeera yafuna effect nga akyali muvubuka. Nze tebigenda kuntuukako. Anti badde n'ekirowoozo kyange. Lwaki tugezaako ne tukola nnyo. Waakiri Katonda badde atuyambye abaana nga bali wano. Tetuziddayo eka. Tusooka ne tuzimbako n'ewaffe. Kaakati Alfonso. Mukama Katonda yakuyamba ekintu kimu n'obeera tolina abaana bo ennowuuno. Ekyo kyebalize Mukama. Nze mbadde nkusaba bw'obeera nga ebitabo olaba bikalubye. Waakiri onoonya kakapito n'ogenda eka ne weekozesa. Ate katumbuulidde ng'omusajja. Ate naye ng'ovudde mu ki? Nze ngenda. Naye ng'ovudde mu ki? Mu bbi. Ekyo kikubuulira amazima. Naawe togamba bbi. Gamba mu mulimu Alfonso. Omukulu Alfonso oyo yakutegedde ky'oyogera. Nze kitegedde bulungi nnyo. Eddy, mukwano gwange. Mukwano gwange asomba kasasiro wano. N'ekirala abantu abo hosti bagambe tiene ensi eyaffe baba bamaze okufunayo ke bafunye basobola okudda waliyo emirembe so okudda ne tukola bwe banga nsonga enkulu ya ssente. Kapito kyekizibu mu Uganda. Ekituufu kyeyogera naye kati nze kankubulira kino mukulu Alfonso. Golirake bw'oba wagenda n'osobola n'ofuna omukisa n'oteeka ekyemanyi okulinnyonnyonyi kitone nnyo oli miliyoni nga 8 oba 5. Sibapitirivu taani. Bwe kiri oba nedda? Nyingi nnyo. Ziri mu 10. Kati nedda kati okimanyi nti nno wano e Uganda waliwo abantu abatambuza obulamu nga taweza na miliyoni 5. Bangi nnyo. Ng'ate bangi. Kati kyetugezaako okukkaanya naawe Alfonso tolowooza nti nno obulamu bulina kubeera Sweden, bulina kubeera Denmark oba wa oba Norway. Nedda. Mu nsi muno kati nze ayogera naawe nina muganda wange era mbadde ngenda kubata ne proposal awo wennyini ku chat platform yammwe na muto wange saawe naali hangale. Obudde buno. Naye ye yasoma ye just nti ali mu kulwana agenda kukola ki byakusoma ebyo. Era nga mbuuza omuntu akikola atya asigaleyo. Kwaffe tweteesezake tulina ayitemu kuba design engineer, chemical engineer. Ali eyo saawe agenda kukola PhD ye muhangale. Naye Alfonso okusinga byempulidde ku host kiraga nti Alfonso kusoma kwe si kw'amaanyi. Ate ekirala azadde abaana kati nze ndowooza Europe takyasobola gifiitingako akuŋŋoonye kyakuŋŋaanyizaayo. Okiwulira kuŋŋaanya kyokuŋŋaanyizaayo ffe tuli wane n'abantu abawangaalidde Uganda nga tutobye n'obulamu kati nze ayogera naawe naggambye Kato oyo gwe mwayogedde kaba yayogedde Kato ng'asinziira Netherlands.
naye adduse ku gundi katoyo neighbor wange okiwulira tukoze akasente wano akatontono mwe muyinamu omukisa sente zammwe zijja nga nooti nnene okiwulira kati mbwaba azadde abaana ng'ali bweru tewaliwo nsonga gira bw'aba asobodde akomewo e Kampala ne sente zakuŋŋaanyiza ne bw'ataba Kampala Masaka gy'ali mu katuukolayo ze mpumule bakole be bakola okole ki odde kubanga gwe ekyo kiri eri kyolaba mudda naawe tojja kunyumirwa bw'oba osobola okugula akamotoka wano e Uganda n'oba ng'olina edduuka lyo Alfonso totya bulamu butandika okiwulira okusinga okubeera ng'ogenda kubeera dramatized mu bukadde bwo kitegeera ate n'abaana bagenda kufa ogenda bafuukira ekizibu ate kakubire Walusimbi bano bazannya teri muntu akola mulimu ogwo n'aguwangaaliramu n'atafuna effect. It is true olaba n'abasawo bennyini abo abasawo balaba Muganda olaba banagikola olaba n'abasawo nga tagikola nedda it is not at the same rate kituufu mwannyina ze nakuwuliriza you are a strong lady kyenkakasa nti oli mukazi mukozi nze nakuwulidde oli mukyala muvumu kyekisooka owulira era gwe mukyala omuntu gwasobola okubeera naye nga yakuzaddemu abaana mu mbeera y'ensinga bweri n'agamba mulekedde abaana bange ajja bbeera nabo nze kye nakuwuliddeko onfuna bulungi ye kiki kye nakutaddemu naye bambi mulowoozeeko nti bwe mba nfunye kyenfunye wangi wangi njagala otunuulira omukyala oba omwami asusiza emyaka 65 omwami oyo omuntu oyo bw'atuulawo mu biseera bye eby'eddembe atandika okuba obufaananyi amazi gonna gazzaalongoosa ate gano bannange omuntu ayinza opama n'olowooza Katonda mu ggulu ng'omuntu wabeerawo mu biseera by'eddembe n'afumiitiza n'agamba nakoze gundi nafunyeyo kasitoma bw'ati yazze mu dduuka n'agula ebintu bya $500 kati akuba atandika okukola flashback omukyala namuwulidde ayogera kasajja akasituka ngaako akali kayima kabadde anyumyako obwedda naye nedda Shadia olabye abayaye olabye buli muntu abeerako nekyapiikinga Shadia omusajja yali ayima ye naye olabika wamulya ayi bana oli yataliika naawe bakukwata nga oli bakuttira wanneenu baabo naye kwegamba naye nga kayima kwegamba ayima n'owulira ng'osaalirwa n'otula n'ogamba mbakuba Uganda nga gyeni mugogo yodda buzzi waka naye maama wano oyima n'odda mu luumyo n'otuula n'ogamba byansi naye nga tujja kuddayo tusome abaana bo bali ludda wa Shadia bali Uganda mukazi gwe oli mutuufu osaana ofuna ekyoyagala kuba otoba bali Uganda bambi otoba nze ngekwata waliwo ojja gloves neeyabika si kulimba gloves neeyabika bali babadde balimba gloves kipiira kati bwoba oyogera muntu ategere olaba kondomu eyabika ng'ate kondomu ojambala akasolo tekaliiko njala zisala ki naye ate engalo zoteekako gloves kuliko enjala ongamba otamu no terina chances zaabika bakwatiramu ddala ogenda bwate wobeerako okugira nga gapaakinze mu njala bwanataala Shadia oli muzira bannange Shadia muzira bannaye ngenza kuvuga baasi yange obudde butuuse olaba kati Muganda nze mbadde waka kati nfuluma ngende ku steeringi mpuubeyo ssaawa zange 3 nkomewo ewaka kati ng'oŋŋamba nkwate mu mazi oba okitegeera nze sajja Bulaaya kunoonya bugagga najja kubeera the best life nze njagala mpangaala empeza emyaka 10 ne sijja kugiweza
ng'obulamu bwange mbutadde mu kuzannya zzaala. Banaye balamusizza ate onani ayagala tusiibula. Jangu tugambe bugambi bbaayi. Abalusimbi twabadde dda ffenna.